Kenzo ne Fiona Nyamutolo lunaku lwaleero bavuddeyo ne baklarifyinga ensonga kwezo zonna ebibadde bigenda mu maaso ate mami wa Fiona ne daddy we bamwogeddeko ng'omuwala ow'enjawulo. Omuyimbi Ozambi eyagenda e Kenya birungi si birungi, Bannakenya bawanda muliro. Mbaniriza mwena abali ku NCK TV mwebale kubanga mgyekuumiddeko, mwebale kutambula naffe. Gigenda gitya, gitambula gitya. Tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe bwe mutyo muli bulungi. Lunaku luli lwakuna, ennaku z'omwezi ziri 4 mwezi gwa 7 mwaka 2024. Yonna gy'oli, yonna gy'osinzidde, tuula kalira nywera naye nga tonatuula olina okusooka osubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nabyo. Oluvannyuma lwa Eddie Kenzo ne Fiona Nyamutolo, oba oluvannyuma lwa Eddie Kenzo okukyala mu maka gaba Fiona Nyamutolo wali e Buziga, bigambo bingi nnyo ebyogeddwa era twalabye abayimbi ab'enjawulo nga bavaayo bakomplaininga. Ebibuuzo ne biba bingi, ebadde introduction, kubadde kukyala, bibadde biki. Olunaku olwaleero Eddie Kenzo avuddeyo n'aba nga clarifyinga ensonga era n'agamba nti owaaye temunyiiga bingi ebiri mu maaso era abasuubiza ajja bayita. Akatambi kaka Eddie Kenzo nga yeeyogerera, sagala mwogerere bingi nga wali. Kuno kwadde kukyala ate nga bw'omanyi okukyala okwo kuba kwa munda nnyo eba famire. Ebiseera ebisinga biba byakudisikasinga kuteesa biki bye beetaaga oba okitegeere obyokutwala mu kwanjula. Kaakati ebyekuteesa byetaaga bantu ba munda abakulu abasobola okudisikasinga ne bakulu bannaabwe ensonga ezo. Kiri official, kati kiri official era kitwali tugenza okukola mu kukyala ku officializinga so that we celebrate the officialization. Temwayitibwa naye omukolo nga ogwo gwe twagenda mutegweta, omanyi gwe gusinga okubeera omukulu. Omukolo ogwo gwe gukonfirming obufumbo oba okitegedde. Kati engeri gye guli nti gwe gukonfirming obufumbo guba gwetaaga kubeera quiet. Then embaga, it is for celebrating. It's a celebration of kino kye, you understand? Kakati muweri celebration mwena mugenda kujja tujja bayita hane twikati bayite mukwanjula embaga mugire mugirete. Era bwondaba nga ndiringa ne munnabyabufuzi yenna manya mubalako kasente. Kavidiyo akakagamba nti omunandaba ne munnabyabufuzi mbambala kasente mwakatemye kite mulaga konna. Mulage konna na useti era ubono yambuza n'okumbuza twali wakisi oba ojjukira aba ego kisaawe n'angamba twakulabye oba nalimbira ki oba nalina maama nabbanje oba nayimba wazi nembaga nze bwondaba ku katuuti kaki bwondaba katuuti nga ndi mu kuyimba oba kulaale oba ku ki nga ndi na munnabyabufuzi yenna mba ngenze kola kye nali ntegeeza. Mba ngenze kola ki kola nze mbaze siri munnabyabufuzi mba ngenze kugamba bannange ono mulondo ono mukole. Mba ngenze ku entertaininga mba mbalawo ssente awo era mba ngenze kola kunoonya kawogo. Abantu bamwagala nnyo baba bamumanja oyimbayo kimu bibiri Nyamutolo yogera ku Nyamutolo. Kati ng'oba olina okubagamba nti okikole kubanga abawagizi bange mbaagala nnyo, so you have to ate mba ngenze ku entertaininga. Ate kati oli muntu waabwe bamwagala oba okitegeera kiba kirungi n'omwogerako ne basanyuka kubanga kye baagala owulira. Ate nze nkolera abantu, otherwise nandibadde siddamu ebyo kubanga family is family. Naye buli woba wakalinya ku stage oti oyimbayo ebigambo bina nzooza nagenda mu mazina y'ebbanga nali sina ne mu birooto byange nali simanyi nti n'olumu luli kyanga minister. I never knew about that. Sikirabangako naye kyali it's a surprise kuba ne baminisita babalonda tebamanyi. Kati bw'obala ebbanga lyemmaze naye n'obwa minisita bamuwadde eggulu oba okitegeera bibiri tebikwata galwakuba nti kati abantu olulwa position eyo
bo ne baliactingirawo naye ebbanga limaze ne wenakwataganira naye nga ne mbwongo bwange tekiyinza salamu nti olunaku luli kyanga minisita ekisooka Fiona muto okitegeera bwanakwatagana ne Fiona ndowooza nga agenda kuweza bweza ndowooza yali ali 26 you know around there kati nga muwala muto ng'abalala nga tuli bavubuka we can vibe no matter what okitegeera abeddeyo yali akozeeko nga ni public service akozeeko mu president's office biki naye ng'ate naye muwala nga bwona alaba omuntu yenna aba we are same generation we vibe kati bino byonna ebiri mu kujja byebijja era nga bwola nti ne Muzeeyi Museveni teyali president long time ago obwese tebamitinga na Maama Janet nti ng'amanyi n'okumanya nti omusajja ono alifukako president but it happened along with the way bintu bigenda bikyuka naye nga bwolaba olwaleero tinatandika ndi upcoming nga neegomba ne ng'aba neesenga nange mbaako ng'omuyimbi oli bw'otunulira family ya Fiona basomye kuviira ddala ku grandfather we osegeera ng'akola mu government z'abaamiini nga ba PS ba commissioners baki family yaabwe ejjudde ba dokita ejjudde baani ejjudde ba government value ejjudde you understand naye nze nannonda eri mu myala ffe twasulanga mu myala n'akulonda n'ajja naawe n'akwerevatinga yes era naawe bw'ontunuliramu enzo Waduli n'owaleero babiri banjawulo okitegeera luli kati ebibuuzo bwe mbadde mubuuza ebimu nga nakuyisizaamu dda oluyi kati ekitakyasoboka kati naawe kikulaga awo bintu bitambula mpola nanjigirako street nange nemuyigirako corporate kati okakana nga tubigase nga we move kati namwe mbawa advice funa omuntu akugattako muve mu bino byemukyamuka n'ensi okitegeedde funa omuntu ng'olaba akugattako mu bwongo nga musobola otuula ne mufuna conversation n'ogamba I didn't know that oba okitegeedde era naye nyina bwenkola n'agamba but ghetto people yo Idris Musuza era nga wembagambye nti avuddeyo nayogera ku nsonga in fact waliwo ekintu ekyakonyeeko nga bamubuuza waliyo akavidiyo akabadde katambula nga Eddie Kenzo agamba nti nze bwendaba ne ba politician omanyi mbabalako kasente abantu bagenda ne batematema akavidiyo ako ne batandika okubanga bayinsinuatinga mbu Eddie Kenzo yali ategeeza mbu Fiona amubalako kasente abagambye nti eyo vidiyo nti bagitemye bunabutemi bamubuza dda era nti yali aklarifyinga nti si munnabyabufuzi kujjaako omulabanga ng'ali ku kituuti ayimbira munnabyabufuzi omanyi agenze kunona kasente nti music yo business mbu naye tagendangako okugamba muntu nti londa gundi nti eyo ensonga nayo abadde alina ogiklarifyingako era agyogeddeko n'abategeeza nga we muwulidde mu katambi nti muleke kubanga mugamba nti teyabayise teyakoze kino nti ekintu kyali nti kyakubanga bakyala lwakuba byali bya munda nnyo nti naye essaawa yonna ajja kubanga abayita twalabye maama wa Fiona ne dadi we boogedde nga basanyufu nabo nga bagamba nti omwana waabwe yali tabanjulirangako muvubuka yenna jjukira ye muwala yekka nti balina abalenzi bangi naye nti omwana waabwe abadde tayanjulangako oba nti bamulabye ne boyfriend oba biki era nti omuntu gwe balabye ye Eddie Kenzo nti gwe basoose okulaba era ye dadi we yagambye nti omwana wange mmanya ali serious era bwe yavaayo n'aŋŋamba nti mami dadi amudating Eddie nti ogwe namanya nti mu butuufu aba ali serious ati bedatingidde ebbanga ddene nti naye of course ye omuwala yagenda okuvaayo kitugamba nemmanya nti endowooza afunye omuntu omutuufu ye gwalaba nti gwalina okuba nga asetolinga naye era nga tukyali kuba Eddie tulaba nti abantu ab'enjawulo bangi beeyongedde okuba nga era babayozaayoza
kubanga batuuse ku ekyo omukyala Honorable Fiona Nyamutolo era ne bingi ababadde bamubuuza ebibuuzo bingi mikwano gye era naye n'abagamba ekiri ku ground era wano wayogeredde akagambo akasanyudde abantu nti munnange love nigga wange yazze mbaka n'akyala luye lwaki mwogerera nga waali kamukwe Honorable Fiona Nyamutolo nga yeeyogerera. So, Honorable Minister, one of the exciting things following your social pages and others has been the different reasons we should congratulate you within these 100 days. Not just becoming a minister, but you've also made a milestone in your life. In a few days ago, you got married, or the process of getting married, but in Africa, it's done and dusted. Could you speak to that? Because so many people are asking about that, how it feels and things like that. Yes. It surprises me that it attracts the attention of many. But yes, on the 29th of June, I got officially engaged, and my love nigga, like people call him. My love nigga officially visited my parents' home to initiate the marriage process. Yes. There have been lots of complaints of, oh, you didn't invite us, why was the ceremony exclusive? Stay calm, Dr. Lizzo, your invitation is coming. And you could tell I'm one of those complaining. Thanks for the reassurance. Yo Nyamukenzo waffe nga naye abagambye nti okwo kwali kukyala love nigga wange yasalawo nakola ki najja akyaleko mu bakadde naye ebinene bikola ki bijja katuveeko eyo tugendeko Owozambi omuyimbi waffe munnange abadde yakagwa ku ssiini omuyimbi waffe eyatugwako obugwi nga tetwetegese naye ate n'awamba ensi essaawa eno wetwogerera Owozambi ali e Kenya era ng'essaawa eno acajanca byana biwala simanyi oba ajja bireetera mu gundi simanyi bwakyusa kino bwakyusa kiri bwakyusa kino era ng'agambye nti bannange eno munnange nti oba Shifura wasalawo n'oneekyangako e Uganda kati weno Mukama yampeera emikono ebiri nti ebyana nkyusa bikyuse nti temulina kye muŋŋamba ye lwaki mwogerera Ozambi ng'ayina omumwa yuno nabagamba nze emirembe gimazeeko emirembe ati ndi wano n'eby'ekyala by'e Kenya bannaye ekyala e Kenya byo kye bigenda okunkola bigenda kunzitamu omuntu kubanga ate kino ekisantinama kyo kyagambye kyagala kuyinama abatakategeereko mumbuuzana kubanga ffe tuva kawempena straight out from Gaza crime family. So you talk to people, white people. Hi guys, I'm happy I've met Ozambi today. Ozambi waffe he's eating life with a big spoon kakyogere bwentyo why not naye nga byonna bigenda mu maaso akyaenjoyinga obulamu anyumirwa e Kenya gyali atwamulabyeko ng'ali mu ofiisi eya minisita Honorable Moses Mwenda era ono yamwaniriza nnyo n'essanyu lingi nnyo era ndowooza yanyumirwa nnyo akayimba ako oluyimba lw'Ozambi luno abasinga obungi ffe lwatugwako by surprise oba nkyogere bwentyo naye ate Abannakenya balina engeri gye balwagaddemu ne balwinterpretingamu ebyabwe simanyi nammanya nalaba omukulu ne mulesi wano eno ng'atugamba nti ye we yawulira oluyimba luno Ozambi n'alaba n'engeri Ozambi gye yali ne Shifura nga banyumirwa oluyimba luno agamba nti ye lwamujjukiza high school love ye ne mukyala wawo kubanga oyo ye mukyala we essaawa eno gwe yawasa era nti love yawe yatandika nga bakyali so ye ne mulesi yagamba nti immediately we yalaba oluyimba luno ekyamujja mu minds love yaabwe ng'ekyali nto ye ne wawo era baakolerawo challenge y'Ozambi ye nani ne mukyala we wako so simanyi nnyo lwaki Abannakenya baagadde nnyo oluyimba luno nnyo ate era balukazeemu challenges nnyingi ennyo aba celebrities so Ozambi nga minisita amuyita amuinvitinga mu ofiisi ye era nga ngenda kuteerawo akatambi okalabe n'anyumirwa nnyo ng'amuliriddemu akapera
n'essanyu ery'emaanyi nnyo munnange we yasetuka neyeetooloolamu n'abaako kaamuwa tombuuza yamuwaaki naye okusinziira nti yamuwa ssente sooka olaba akatambi then nzire oluvannyuma nga kawedde nkunnyonnyole tugende mu maaso lwaki Abanakenya banyiivu. Nti nno ozambe shifulai wanamusanza ngakirira ngakutefene bwasika emiwula shifulai yambuza wemalira ozambe ebizibu byo byemalira embuzi zegabya miseme ajiwe yesoza shifulai yango byesakala betwagenda mu mwanyi ozinogai gwe oba mpitabe Gaza naye embuzi za adi bazitwala mise embuzi zekabya ozambe yeah, my brother. Nice, bro. Nice meeting you, my brother. Nice. Welcome, karibu. My brother. Sasa nataka ndugu yako aendee vipi? Asante Moses Mwenda, welcome. Ndowooza nga bw'obirabye oluvannyuma lwa Kapera minisita yeetooloola n'agenda eri n'aggyayo envelope tombuuza mu envelope mwalimu ki naye okusinziira mwalimu majja tombuuza mwalimu amajja genkana ki naye amajja gano ge gatabudde Abanakenya si basanyufu bagamba nti Honorable Minister oba Honorable MP bwaki akwata ssente n'abanga asupportinga upcoming artist Omunayuganda ate nga nabo Abanakenya balina abaabwe. Batuuse n'okugamba nti bo mbu Abanayuganda ba MPs bameka Abanayuganda mbu abaali basupportinzeeko upcoming talents eza Kenya. Nti era ku bizibu Kenya byeyina ye Honorable Minister oba Honorable MP kijja kitya nga akwata omudiri gw'ensimbi asupportinga Omunayuganda ate nga nabo Abanakenya balina ebizibu bawanda muliro osaaga bawanda muliro mulowooza bano be MP babiwulira Abanakenya bawanda muliro era bagambye nti mbu kuno kubamanyiira kwennyini nti kano kamanyiiro kaba MP aba Kenya kye bakozesezza mbu bo tebalaba nti nabo Abanakenya balina mu talents zirina okuba nga zisupportingibwa mbu bo tebalaba nti Kenya erina abaana abalina talents nabo abeetaaga sappooti mbu Omunayuganda n'ava eri from nowhere mbu n'atuuka ne bamuyira omudiri gw'ensimbi bannange temumbuuza bamuwadde meka nze mbiraba wano weno ku mitimbagano abaana banyiivu abaana Abanakenya banyiivu eri Ozambe naye nga bambi musajja wati Ozambe tomunenya si ye yeetuuteyo oba minisita yasiimye n'amuyita oba MP yasiimye n'amuyita MP yasiimye n'amuyita n'amuwa ssente naye mu akasajja kaatu ekizibu kye kayina language barrier kasajja kato oluzungu tekalumanyi kasajja kato oluswahili kabatisa bubatisa aba yeetaaga anyumye yegomba anyumyeko n'abantu bano naye bambi olw'olulimi nti talusobola amaliriza bambi amwenya bumwenya oba oluusi bandibadde badisikasinga n'abawulirako challenges ezisingako ne bamuwa akaweerako naye bambi amwenyawo bumwenya kubanga ebigambo tabiina tamanyi kiddako oba amanyi thank you na how are you na I'm fine awo simanyi nnyo naye byebyo byebiva Kenya awo simanyi oba anaakola kya oba ajja kusigalirayo ddala oba ajja kukomawo waneeno naye Abanakenya si basanyufu lwa nsonga ate bambi nabo tobanenya kiringa naffe essaawa eno embeera gye tulimu nti ebintu bitusinza amaanyi ate aba MP baffe ne basalawo ne bagwira ng'Omunakenya nga yakubye ekiyimba kye kiri awo ate ne bajja ne bagamba nti ne bamuyingizanga mu maofiisi nga bamuwa ssente naffe era kiba kituyisa bubi yadde nga
ne bwabeera nazo nga tebazikuwadde era ogamba wakiri bandibadde bakolamu kino na kino oba oliawo, so nabo tobanenya. Naye munnange bagamba nti teweevumanga nsi nga tonafa, era nti munnange si kirungi okutuuka gy'otuuka n'ogamba ye nze ozambye naye yalabiraawo just yali takisuubira naye Mukama n'akimuleetera. Leka anyumirwe, muleka enjoyinge, oba oliawo Mukama bw'atyo bwe yasalawo nti kijja kubeera. Abaganda baffe mwebale kubanga mwekuumidde ku NCK TV era gwaliyo nga tona subscribinga kekadde obeere nga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde tukyakomawo era tukyalina amawulire mangi nnyo ge tujja kubanga tubatuusaako, temuvaawo.